yaddako mu bululu obwaddirira abateerwanako nnyo nga tibaali ba NRM bonna baagwa. Lwaki? Amaanyi gaabagwamu nga balaba pulezidenti mulala ayiseemu nga tebalaba lwaki balonda gundi owa Nuupu akulembera eggwanga lino oba akulembera eggombolola yaabwe oba ekibuga. Kakati ekyo kimu ku bukodyo ffe bwe tulinamu NRM. Ffe amaanyi tugateeka ku pulezidenti nga tumunoonyeza akalulu. Era bangi nawulidde baleeta ekirowoozo nti tusookenga wansi nga tudda waggulu. Temulowooza nti tetukiraba nti kirungi, naye si kya byabufuzi. Yakweyagaliza si kya byabufuzi. Ffe tugamba tikatumale okulonda pulezidenti bannayuganda bamanye ali waggulu bategeere gwe balonda wansi. Kakati ekyo baakitegedde abantu ku luli kyabalema okutegeera nti Bobi Wine agudde. Kakati katulonde abantu abanatawanya Museveni wansi. Kati bakitegedde kati nti bwe twalonda abatawanya Museveni tewali kye tufunyeemu. Kwe kukyusa n'obalaba nga bamaze okulonda Museveni ne bakkiriziganya nti ne wansi katulonde abanaatujjira ewa Museveni gwe twakoze eki gwe twalonze. Obuzibu buli luddawa? Ate ffe ab'NRM ne tusangibwa nga twaleeta bakandidate. Kansirike sijja kwogera nnyo ne weesanga nti abaayiseemu nga ba NRM ate tuyinza okumaliriza nga nabo tebakoledde bantu kuba tetwaleeta bakandidate abagwanira abasobola. Kakati ng'olaba kaawo ajja kutuula ne chairman nga chairman tagoberera nakamu, kaawo akole byayagala. Sente zaffe zonna gavumenti zeereeta zonna zife ettooke. chairman Gombola chief eno bachairman ba 5 kaleko tulaba kati ngowe Masaka olaba bw'anaabatuwadde obudde alina kyasobola okukola. John Kakandi alina kyasobola okukola mu kutegeera. Naye kakati ku magombolola ojja kusanga bachairman ba 3 si be balina office ku gombolola. Empapula zonna bazimuteere ku mmeeza nga zalina okukeera okusoma azitunuleko bw'ati bino biki chairman twafunyeyo ku mafuta ngenda kuziika nti ekinoni. Kakati bamuwa amafuta ge agende bino byonna babikole nga n'ebikolebo byennyini tagoberera. Atandika okufuuka ayombera mu bantu. Nze nga bw'ogambye ndi kansala wa disitulikiti abakozi nkulidde komiti ya finance ne works nengoberera bingi nnyo nga mutuuka eyo nga tebamanyi na luguudo lwa gombolola nga chairman w'eggombola tamanyi nti olwo oluguudo lulwe luno si olwa disitulikiti lwayonula nga tazaawula. Era tubadde mu kalulu ng'abantu bonna banenya b'emupi ekiguudo kino ky'olaba ekiyita mu kidda kyonna kifudde ng'oli tamanyi nti olwo oluguudo si lwa mmeeya si lwa chairman wa disitulikiti. Si okugamba abantu baffe bangi. Omuntu gwe nabadde nvuganya naye yabadde tamanyi na polling station ziri mu muluka gwavaamu naye ng'ate abadde chairman w'omuluka ogwo okumala emyaka 5 egiyise. Naye nga n'amannya gaazo wogamubuuza tasobola kugakugamba naye nga gwe baaleeta avuganye ku ggombolola. So ekintu kyayogera awo kituufu nnyo. So njagala kumbawumba bannange batandikiraawo bingi byesoogeddeeko naye kyenjagala okubagamba nti okuggyako obuzibu bwe bwava mu ffe kakati naffe twaleeta bakandidate abayinza obutakolera bantu. Lwaki abantu tebalonze NUP? Kubanga balonda Museveni ne balonda aba NUP wansi ne batandika kulwana na buyinza bafune ekisanja ekiddako nga balowooza nti ne mu kulonda kuno muyaga gwe gunaakola. Mu kulonda kuno abantu babadde basinziira ku muntu ne byakoze eki kyova olaba wano Namayanja ye yeesiba ku kimu taddeko ettaala ngoze enguudo naye nga ne bakontrakita baabyo tukuli ne gwe yalanga n'omu bonna baava Kampala babuuza bubuuza luguudo kiro tuba tukola tewali kirala naye ye yabyesibyeko n'abinnyonnyola nnyo era n'akomawo ng'abantu balina bye bakola ki bamuyita Mama Mataala bebalabako. Simanyi oba agasinavaawo waliwo okuwulira nti sikakola. Chairman katono nnyo nalabye okusika omuguwa mu Bukoto East mu kulonda kuno kwedde. Chairman w'eggombolola y'Ebukakata Ssaalongo Richard Kimera ali ku Flaga Beyala omubaka babiri Essala Kityomulonde